Bw'abadde atandika kakuyegewe mu divisioni za Kampala ez'enjawulo akwatidde ekibiina ki Alliance for National Transformation bendera ku bwa President General Mugisha Muntu asookedde ku ofiisi z'akakiiko k'ebyokulonda okwebuuza ekikugira abeesimbyewo okuweebwa enkalala z'abalonzi ezinakozesebwa mu kulonda. Muntu agamba nti waliwo obwetaavu ng'abeesimbyewo okusooka okwekenneenya enkalala zino ng'olunaku olutongole terunnatuuka kibasobozese okuba bakakafu nti tewaabeewo kukyusa mu mannya g'abalonzi. Owa register ennongoose egenda kukozesebwa olunaku lwennyini olwa 15 omwezi guno. Kati baatusuubizza nti enkya tugenda kugifuna kubanga wabaddewo okweraliikirira nti esobola okujja ng'ekeereye tubenga tetulina budde oba okucekinga okumanya nti wano waliwo ensobi oba waliwo ensobi. Wabaddewo n'obweraliikirivu ku ngeri y'obuuma obunaakozesebwa mu kulonda gye munaakolamu nga kyaviirako n'abamu okutegeeza nga bwe batalina bwesigwa mu buuma buno. Obugamba nti bino ebyuma ebikozesebwa bisobola okukozesebwa obubi nga e Kenya bwe kyaba. Naye batubuulidde nti bino ebyuma ebigenda kukozesebwa wano byo byakozesebwa we bakubira akalulu wokka. Ekisooka tebikolera ku internet. Ensonga endala ebadde mulumi omutwe kwe kubagana empawa ku ky'abalonzi obutasigala walonderwa oluvannyuma lw'okuba akalulu. Muntu agamba nti kyetaagisa akakiiko k'ebyokulonda okunnyonnyola ng'abeesimbyewo okulambika abantu baabwe ekyenkomeredde ekirina okukolebwa. Muteeka kigamba meters 2 bw'omala okukuba akalulu beera meters 2 okuva ku polling station. Wonna wengenda bambuuza nga candidate kiki ekituufu tuwulira ebintu ebikoonagana kyekimu ekibadde kindeese wano okubabuuza. Twogere tutya tuddemu tutya abantu abatubuuza tubabuulire nga bwe kiri mu tteeka oba tubalimbe. Oluvannyuma Muntu ayolekedde ebitundu eby'enjawulo mu Kampala okuwenja akalulu ng'atandikidde mu divisioni ey'e Nakawa n'addako Makindye. Eno gy'asinzidde n'akunga bannayuganda obutaggwaamu ssuubi ku ky'okulonda nga balina endowooza ng'akalulu kano bwe kabbiddwa edda. Kati bw'ogenda n'okuba akalulu ne bw'oba ng'olowooza nti bajagezaako okukabba ne bwe baba nga bakabbye oba owangudde olutalo olusinga obukulu okulaba nti n'oli abadde ayagala akukutule ogwemu essuubi okumulaga nti ne bw'akola kiki kyonna ekintu ky'ataasobole kwe kuyingira mu mutwe gwo n'akunafuya n'oggwamu essuubi n'ogamba nti bino mbivuddeko. Okusinziira ku Muntu singa abantu beetaba mu kulonda kyakuwa ekyanya abantu abalala okubalondera abakulembeze be bataagala. Naye bonna bwe bajja abantu ebitundu 42 abaawangulwa omulindi guno gwaggwa abantu ebitundu 42 mu 100 baabivaako ate ng'olya omubbi kyayagala nga kyekibaawo. Ne baba akubbye mulage nti asobola okukubba, asobola okukukwata, asobola okukutta, asobola okukola kintu kyonna naye taakuwangule mu ndowooza. Muntu olunaku olw'enkya wakubeera mu disitulikiti ey'e Bugiri ne Namayingo ng'amatiza abeeno nga bw'asukkulumye ku bonna abavuganya ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Abamanyi nti ebiri bizibu biyitiridde